Infomedia yafetu kusensonga. Kakati bw'osikira mutaata oba maama wo tuyina kye bayita ekibya ekisikire kyekiriwa muli awo muyayanira obufumbo lwaki amaka gannemyo n'omusajja mbulako bwansubizo maama wo bamwanjula abakitawo yawasa kwategedde taata wo ne bw'aba yafa ebbanja lyakola ki lyasigalawo walisikira teriyo nsonga yonna naye okwanjula otereza bukojja bwa mwana bamwagala eri tokategedde akyegamba bw'oba tebakubanja kati bw'obadde okimanyi nti mu byaddala kati omusajja gw'ofunye takwagala kyokka otoyagala omale Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze kuba mpya baleese furniture wa buli kika awamu n'ebyamasannyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale and Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite Shell ne Mukono okulira na Resort Hotel. Kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not nkaga mukaga kinana mukaga 78 ne noti 774 95 74 75. Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibaje eby'omulembe. Tamale and Sons, your business solution. Itegedde atula twalikuziise naye ekisinga otusanyusa manyi nti nno olwala n'ofa naye bakyaliwo bajja ne bakuzika bava badda ku birala okuno kwa kisiru baba ne mulumbe nga banyumya ebibuuzi byabwe nga tebakuliiko wagenzi wakitadde ate oba bakumanya nti bakuwagala ugeze ositukewo olaba batakudduka era mujja kwefuula afudde mukabe mujja mulumbe mukole kiro sangu munana ngugumuke nti ojja kufa miggo kati ate ejadda badduka tosobola kusigaza yadde n'ogwa pozi nga waliwo abalema nga abakadde kati tosobola okudduka kati naye wali ofudde nali ngenze kati baali ku lumbe kati ne bakuma kando bwe bakuma kando kati yagenda okuggwerera nga basumagidde okay kati oli bwe yawulira olubugo nga luwunya nayoga nemuzuku ko omulambo gujja bo balowooza omulambo guli mu kutambula gukola eki gujja emisinde gyalya tuleko SB4 media tugusa ensonga tukobozaako tulina Mr. Jonathan Timwan Serious ndi munyivu nnyo gyali lwakuba yanyinyonnyodde abantu bali beesunze Jonathan ku Sunday enakoze omwezi 2 eggaluga naye Timwan Serious ejja naye abasubalu bajja naye bafunamu setback anti banywesa ebintu byesaategeera bulungi nenkomekerera ku macupa ne banteka ku layini mu ddwaliro bamanya nti yakujja ne balabisiro ne bantayiriza yakola ekintu ekyo bamuta Jeff Kayira kyali wange tuli mu kirasi yemu naye yategera nti no ngenda nyungudde amagye oza nakutuninga nate nange namuleetera omulogo okuva Nigeria chala aliyawo yasala kakati nabikwata mutuninga mpiki nagikwatamu awo n'abalogo bangi abavudde Congo nga balefugi wali wano balina ebitono bye babituddeko so naye olwaleero njayo okugako n'abaana abalenzi akati kwe nkavuddeko kati naye tebaagala mboogereko njayo okugako n'abaana abalenzi n'abawala nga tannaba kufumbirwa sharingira munno omugambe no kyatabye dda
njagala mujjukire nti okusikira bazadde bo teteeza kusikira bya bugagga. Abasinga babitafuta bulala. Kaakati bw'osikira mutaatawo oba maamawo tulina kye bayita ekibya ekisikire kyekiriwa. Muli awo muyayanira obufumbo olwaki amaka gannemyo n'omusajja ambulako bwansubizo maamawo bamwanjula. Oba yawasa. Okategedde taatawo ne bw'aba yafa ebbanja lyakola ki lyasigalawo. Walisikira ojja kwesanga kitamba paka kujjajjaawo katulina omulembe gw'abaana abawasa nga tebatuuse. Ate tulina n'advantage z'okwanjula omukazi kyova mbagamba wano omuntu bwampita mu mbaga ey'obugole simusonderako kubanga kinyumu. Niye okwanjula musonderako n'okumuweekera ne mumuweekako ne ssente ez'enfisi singa babaawo ekigaana muyirewo ku mubiri biggwe kubanga kiri kyatuukiriza kya nnono. Tulina omulembe gw'abaana abaakuze nga bali mu kwegaana nnono. Bo baliwo kwegaana gye bava bagende mu kubula. Kugamba ye kampeyini gye bakola ki gye batambuza. Naye bwe baba maamawo tebamwanjula ng'aliko ebbanja omukazi gwolina wakati wamwanjula gwaki oyagala abaana bo babanjule. Kwasi bifo media tugusensonga tukola program eno teka kuba mpanvu nnyo naye nga ya makulu nnyo. Timu ani serious ne kulune yo eri serious. Kati tuvudde timu ani serious kitegeeza ki? Timu ani serious kibanyonyola. Boyo no kitunyonyola. Timu ani serious okubeera ani serious number 1 toyinza kuba mwavu ng'oli ani serious. Ngate omalogero ofukamira omuntu akwokyeyo. Then number 2 ekikufuula ni serious oba mugezi n'osalawo okwesiriwaza ojje mu bantu ba bulijjo. Tulina okuwangala n'abasiru kadde mwako oba mugezi n'okizuula nti oli mugezi n'onoonya engeri gy'onaawangalamu n'abasiru. Abasajja yasiibye gwe tugamba mukwatayo ka video wano kali anyumira ekisiibo kiwulira kaakati mumponya nga ndi mwavu kisiibo kino mu mbeera gye tutambuliramu yonna mu mbeera gye tutambuliramu yonna tulina okuwangala n'abasiru era abantu banaageziwala feefuuka basiru. The moment we agree on the same issue tufuukira okufuna basiru. Walina okubaawo awakana. There has to be a voice of reason. Contradiction yetambuza ebintu mu nsi. Buli muntu endaba y'ebintu kasa mufaanaganye endaba mubufuukira roboti. Kaakati lwaki mbadde nzaayo ku mulamu wali nabagambako emabega wali ku interview tukola emabega nti tosobola kutereeza ssente tolina maka. Olina okuba n'amaka. Era omwana bw'akugamba nti taata ndeeterayo swiiti aba amaze okusaba nti genda ofune ondeetere swiiti. Era Katonda ssente aziwa muntu wa buvunaanyizibwa. Kati bano tulina omulembe gw'abaana abeekase mu kufuna ssente kyova abazifuna irigale. Number 1 babirivinge mu kusaddaaka babirivinge mu kunyaga okategedde mu kufera. Kati bafuna obugagga ku mpaka. Kyova nabagandise okufuna ssente bizifuna mu ngeri za mirundi ebiri. Omuntu azikuwa mirembe oba n'ozimuggyako ku mpaka. Kati bo baayise ku chaneri ya mpaka. Kati ssente era nabagambako emabega wali ne mbagamba omuntu afukamira mu maaso ga Katonda okusaba ssente bw'amala okusaba mutwale butabika. Talina kuzisaba. Anti Katonda bwe yali atonda ensi tezaalimu. Tazirinako kontrol. Tazirinako na kontrol. Wabula oyina kumusaba connecting ku brothers before ayina mwakuweeyo. Yakimuteekena ku mutima. Okyokugaba. Agambe naye Kamadono. Nkoze naye ebbanga. Waki simuwe ennyumba yange y'ebuziga. Okategedde abakimutadde ku ki bwe butyo obugagga bukola ki. Eza nenje kukwatirako. Kaakati abantu abasinga Yesu bwe yali atambula. Yesu bwe yali atambula n'asanga omuzibe w'amaaso. Yamubuuza oyagala nkukolere ki. Tokategedde era singa abamugaa nti njagala kyakulya kyeyandikoze eki. Kyeyali muwadde. Kati olwaleero buli wofuna ebizibu wabawo omuntu aliwedde okukuyamba naye akusiriikirira. Kampa example.
buli muntu yena yali anonyezaako ku change yeah ojja n'obuukabuuka abantu abo gunosaba busuubi wena gaakali jangu nkuwe nga ozungidde mu bali kati nimukufuna ebizibu bwe kiri weerabira abandi kuyambye n'obayitako linakufunye bwati atakako obuyambi bwe era womanyira omuntu eyakuloze ng'olwadde tayinza kugamba nti ng'olabye wagambye nti olabye owonerawo nga omuntu nga kuloze era bugendera abantu abajja mu ddwaliro okukulabako obanga obifunye ebizibu atakakuwa negundi no kyamutuukako bambi biki tayinza kugamba nti ng'olabye n'obulwadde ddala bali maze okufuluka abaana batamanyi bannaye tulina omulembe gw'abaana bakuziddwa bawusigala oliwe yagamba nti yakolera mu kikomera ulira era nze mbagamba bwenti mukazi we wabaaka yakumutawuni n'agenda akola maama w'abaana abo mutuufu yawusigalo naye mu myaka omwana agenda okuweza emyaka 2 nga kala bawusigalo 10 ago n'alaba ku bawusigalo omusezi malaya n'alaba ku buli wapa kiki kyova olaba nti abaana tetubategeera okay katuddayo wali mbagamba bwenti tuyina ekibi ekisikire kakati twita bwoba onaatereza ebisala byo by'omu maaso olina omumakinga sure nti okatinga strings eziri emabega taata wo bw'aba yafa ofunye akasente osobodde okuzimbira taata we ennyumba esibifu lwaki tokwata taata wo n'omugamba tugende mpola mpola tutereze ensonga za maama bw'aba yafa kwata omusika ne taata w'omuto oba nnyonnyolemu bagambe bwe kiri mugendeyo eri bijja kuggwera mu layisi ekyo kiveewo kati nawe ogera ziterezo tangu yafuta ziterezeza anti ulira ebbanja lyo kati tutambulira mu nsi tulina abantu abalwana entalo zaabwe mu mubiri ne mu mwoyo kati goboba olwanyisa mubiri ensi eno tulina kyogera gifunamu some of us are spiritually strong to whatever is planned against us totusobola tulina abalogo ba mirundi eji ne bakugamba tulina abeenogera eddagala tulina n'abagula eki eggule ani gwasobola okufera amangu agula obuguzi kati tulina ne special case ate tulinawo ate abamanifestinga nayo kyayogera kibaawo nga teetagana kugenda ku nsabo teetagana kunoga ddagala naye nga akogako ekintu nekikola ki nekikubaako okategedde nagaa nti gwe kisoto gya kimalako ye kugambya kugamba bwati gwe olya sente zange gwe katulabe oba onali ekyeggulu naye amanyi gava eri katonda gaba kati ekitubonyaabonya omuntu obutamanya maanyi gayina bakoowa nnyo kati wakedde kumakya saawe mugenda kukola mpaka saa 12 saawa nyezi ekyo natuuka waka kati gw'onanyumyako ddi ne katondawo ng'ohooye naye kati essaawa zino tumaze okulya lanki yaffe tuziba tunywa ekibooziboozi kyaffe obwongo bwaffe bukola niye oliawo olunaku lulamba n'okwowa ow'omulalumu lwa sande okay katuddayo wali obadde okyambuuza wali tunateeza tutya ensobi ezitali zaffe kaakati bw'oba oyagala okugenda mu maaso you have to make sure nti osazeeko ebikusika emabega okay kati olwaleero gwe bato kimanyi nti bagamba ku bukojja tewavambwa naye wadde okimanyi nti bwogenda ku bukojja obamuko kubanga ogende mu kifaananyi kya kitaawo kyogamba byebakola kitaawo tebisobola kujjako ggwe kati tulinawo ne kategole endala nga tuvudde ku ekyo ekyokuyambako mama omutereze biri tulinawo ne keesi endala tuwasa abawala abalina ebizibu nga baba banja mu spiritual world mama Fina ogenda kujja okola interview eno nnyonnyola abantu tuzogereko mama Fina nayongerezo mama Fina ajja nnyonnyola abantu Godfather mujje mukole ki bino ebintu tuli mbubuze tuzadde abaana basi baida ku ssomero babeera mu bisulo tetulina budde bwabwe naffe bajjewo waka tulina budde waliwo omuwala bambuuza luli wagunyini gwambuuza waki abawala abalungi tebafumba omwana oyo akula ku kyalo yeemanyi n'avuma abantu neyeemasagula n'akuula abaki abasajja aliko eki ebbanja waliwo abala be baweerera SB4 kakasa omukazi gw'olina ewaka bazadde be bamuweerera waliwo omusajja yamuweerera saala tugendeyo nnyo tatubuuza ebibuuzo gwe weebulize muli mu mutima
Esigadde obireke. Kakati ne tubawo ne kategori endala. Waliwo abawala abazaalibwa ewaka nga balina ebyawo ngo ne babawongayo. Okay? Oyo aliko eki ebbanja. Waliwo oli eyeegomba obwegombi omuwala n'amugendera mu ssabo n'amuterayo omusingo. Okay? Kati gwe olina omuwala okuva lwa muwasola buli kimu kikyankalana. Ojja genda okwesanga omukazi abadde akulemye nga bamubanja emitwalo egi etaano mu speech world nga bw'osasula kiwaki. Jolonye nti nakubuuza nti otegeera ate tebamubanja oba ogenda kikola. Nanti kati bino bwe tubyogerera wano ku media we release this information for public consumption. Gwe mulaba kikutte ku tunoonyi. Okay? Omanyi otya number 1 nabagamba omukazi bakuya ati njagala emitwalo egi tokwata ku zooyina. Tojja mumanya nti alina ekisiraani. Gwe tokwata ku zooyina gukubira CB4 mugamba oyinawo emitwalo 5 awo. Agambe siyina okubire Kamada nti oyinawo emitwalo 5 siyina. Kamada bulujjanyi yambisa ssente lwaki bona mugwe nkweta kola ki? Talina. Ekyokulala abakazi abo tubawasa ntubateeka ewaka naye olina okunotisinga kyengi olina okubabayizayo ng'okolanira olwokkoolo ogenda mu maaso dda mabega. Ekyokulala abaana bano kati nga tuddali kugundi ku speech world olwali tuzze kwogera ebintu bino lwaki nti mutima tosobola kuba ni siasa tolina ssente. Kyokka ate bw'oba olina ebikusibye tuli mu nsi eri mu bubuze. Okay? Kale bwe tubagambe ebintu tetubagambe nti mubikkirize lwampaka no. Naye mumanyi nti waliwo omuntu awulira aga musajja akonya ku ki ku point. Nti nabagamba wali not everyone is supposed to make a business. Bangaye twakasalayo. Bangaye twakasalayo. Kati business tuzikola waliwo olinga business obugagga mwabusuubira. Nga ye buli kimu kyayagala okufuna poloti nyumba maka motoka abisuya mu ki business naye nga gwe wakola wakuwumulira era nga gugenda okungula emwanyi zo nojja n'oyongeramu nga bujjamu mpolampola bwokola ki bw'olya. Katuvuganya n'abantu nga bo bafiirawo nga teffe tufiirawo. Number 1 kyembadde nkunyonyola wali nti bwo tobanga midioka bw'oba osazeewo okusinza Katonda sinza Katonda. Bw'oba osazeewo ogenda mu byabuwangwa genda mu byaki wangwa. Kati gwe buli w'olibeera who will defend you? Osobola osalawo oli wa lwedi oli wa yero. Tobeera wakati awo kubuza abantu. Tobeera aga. Okay? Kati mu nsi gye tutambuliramu eno bana ne tutabagambe. Number 1 tusubire ebirungi mu baana baffe. Naye lwaki teweebuuza nti buli mwana essaawa zino afuna ku ssente ayagala asooka kutereeza waabwe. Kitegeeza nti abazadde bayina ensobi zaabwe ze bakola ki. Kati ate nawe bw'otaba sitedde abaana be bajja okuzimbira ennyumba. Kwesi before media tuguse ensonga timu ani serious tukyagenda mu maaso bire tumbiwa obudde ate mubiyige mubimanye atutekamo akasente bannaffe bakwera kanana abomawa Ziwa and Sons wamu ne Tamale and Sons. Njagala ogere kana akantu tuveeko mu bulango tukomewo katini. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu.
bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Mama Fina. Mama Fina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fina. So mukulike mu bulango bwaffe agamba nti mubawagireko kuba batuteekamu akasente naddala Tamale and Sons webale kubeera nga tuteekamu akasente Ziwa and Sons webale kubeera nga tuteekamu akasente mukulu ndo twangadde naye era nga atabudde naffe ebbanga ddene asangibwawo ku Mukwana Arcade kalonda wa bedding zenna amulina kanana abo mouthwash nga kujukiza gwali eyo abantu no bagala kisi ne bawunyakamu nagamba ku kisi okimanyi nti otamba mmoka nababuzadde wansi ng'oli nali sefranga kumwala awunyakama naye se nabakola gye bali kati ate nno okuwunyakamwa kati tukyogereko boba bulwadde jase ate buwona ate nno namba 1 kyotandikirako tekuba kusenya namba 1 deworming ebiwoka mu lubuto enjoka mu lubuto era kizibu nnyo kubanga owunyakamwa n'ofuluma obuyima bikanga buwunya bulungi okitegedde bitambulira wamu era omuntu agende manju toilet olatakayo freshena alekayo ekisu abasawo bagambako nti olumu amanyu gaffe galwala negajjamu ebituli gajjamu ebituli muyingamu emmere eyo kati oba tosobola kusenya mmere eyo kuggwayo neba nga leeta akaswaku akabi mukamwa akiva mu lubuto n'olumu okusirika ennyo ate nga olina ebituli mu kamwa kati nekizimbisa olubuto tulya ebintu byetalyanga mu buto kitegedde otandise bbiya mu bukulu olidde ennyama olya kufiirawo olya kiro so njamwegendeza ebintu kati mbadde njabagamba wali mbadde nkyabagamba abaana abawala bali eyo mwenna omusajja oli awo omukazi gw'olina tebamwanjulangako tewali amubanjako olwokuba gw'oli namba 3 okategedde kati mu nsi muno tuyina abantu abatutawaanya those who listen not to understand but to argue to ask questions tafaayo kumanya byosomesa wabula yaafa kuwakana buwakanyi kati bino byetwogerako bate bikolede biveeko fe tuli timu and serious so mbadde ngamba abaana era abaana balansi mbagamba sijja kirekayo njagala omusajja asigalenga musajja n'omukazi asigalenga mukazi namba 1 tewali musajja yesobola atuuse kuwasa ayagala mukazi akola bakiwakanya ekikozesa omukazi mba mukyayina embeera gye mulwanako naye mukama bw'aba kuwa batuusizza omukazi addeekalera abaana si baawusigala gwe mubalekera namba 1 nkuwa example kati esi bifo omwana gwolekedde awusigaalo ne mugenda paka ku sande ne musibakodawo ku sande omumanyi akyokamu ekyokulala abalungi abasinga ne bamaama anti kati oyo awusigaalo omulungi yate yatwala n'amaka gugwe oyita awusigaalo omulungi okomekereza ogwo byemukazi we nga ye gwewasizza ate kisoboka naawe nasi gyabikola kankubuuza ekibuuzo njagala kati tulina bakwano baffe abalina ku ssente njagala ombulyeko mukwano gwo gw'omanyi ogenda okuddanga omwaka oguja njagala ombulye mukwano gwo gw'omanyi yali avuddeko ku mukazi high class adamu high class class bano balaba ekisooka baba bemanyi nti balungi high class ekyaddala baba ekirala baba extravagance nokankogereko omukazi kyawasibwa ekirala taba na respect tajja ku respect anti kati omuntu baba balulunkana yaba amanyi gw'omutera wali bajja mutwala kati omukazi kyawasika oba atuuse okufumbira omulabo otya namba 1 omukazi akoze enjala zikomeeno akyali mulayiti akyanyuirwa buki nabagamba omukazi oyina muwasa nga yakkiriza okukolaki tomukutokaka mukazi kumuwasa never beg
to marry a woman obufumbo bukolya abakazi tebukolya abasajja era omukazi ye kye kintu kyaloota kufumbirwa bankuba embaga era mu bintu byasaba buli bwafukamira naye tefa abasajja ebintu bye tusaba birala nnyo ku byabakazi kati bwe mba nsomesa omusajja afuuka omusajja n'omukazi afuuka omukazi tulina omulembe gw'abantu abawasanga tebannatuuka namba 1 ogenda kuwanjula naye buli kintu kikusondere asimanyanga obutungulu simanyanga akabbo kawala kabakazi ekyokubiri simanyanga ekkanzu ya taata ekyokubiri ku budget byonna ekyokubiri omusajja kyovola abantu bino ebintu beeta obuzibu abakazi abo omanya nti omukazi kyaze kufumba omukazi yalina okugenda ewabwe yegayirye nafunye omusajja ali bimutusabe ebintu mumukkiriza gye nga bwali naye omukazi atuuka eri bakunyola asirisi omutwalo gwatala negubeera yeerabira nti omukazi amala emyaka ago ewaka naye asobola okumala emyaka 8 ewuwo weze executive home okay era omanyire omukazi nti agenda kugattako alina kubanga bba waabwe kuleeta wuwo kuba yagenda okuwanga okaddirira nifate nabamu babaziika ku gundi w'omusajja kati omukazi gwe baziika ewaabwe yaliwa omukazi gwe baziika ewaabwe ng'ayinamu abaana abatali babo kubanga abaana abo tebajja kujja kulimanga wuwo balina okugenda ewa jjajjaabwe omukyala basinkaneyo nga tewali abakugira okay ekyokulala lwaki omukazi yandibadde aziikibwako ewaabwe kati abaana abo balina engeri gye balekerera bajjajja baabwe ne bwagenda ogati kalime ku malayo ga jjajjaawe oluganda lukola ki n'ensonga lwaki omukazi olina omwanjula tewali nsonga lwaki omukazi olina omukuba mpita teriyo nsonga yonna naye okuwanjula otereeza bukojja bwa mwana bamuwagala eri tukategedde akyegamba bweba tebakubanja kati gwe badde okimanyi nti mu byaddala omwana wa mukazi anti lwaki mbireeta ebifo omukazi takyuka okukyuka batya maama w'omwana takyuka mama yagaba omwana takyuka nga kuera baga ati maama wo abaki maama wo ne taatawo ali pronto bagamba nti waliwo yakiŋŋamba nti omusajja ogenda okukakasa abaana bo nga mama bamaze okufa yes ekyokulala tulinawo omulembe gw'okucyangacyanga abaana mu ddwaliro oli agamba njagala mulenzi kati gwe oyinza okuba weeregera obonaabana ensi eno naye ng'oli mbubuze kyova olaba nti kati bagamba abantu ekizampo lwentuka kaseese mpulira emirembe nempulira essanyu environment mpulira enfevalinga abantu bebuza kingendayo nnyo nze mpulira nga yewaka tobanga oli wekaseese okategedde nakati ffe tuli seffe bazaira mu bitooke ate kati mama yakusukumira ku kitooke tuba seefu nakati bana ba planned kid banzaira lubaga obwana 20 babuzaala olunaku lumu ne babajjako kale bakuzaalira wa omala bakuzaalira wa bitooke hospital omala tutasa kubanga wa bitooke azo banga wa gundi waliwo international hospital Kampala International Hospital umala baka bamutayirira na mudwaliro bamuzaalira kati waliwo mulago kama yogera amazima gwe so tulina kati baki mbadde mbagabira ebintu otemwebuza ki tuzadde nnyo bimawube ku mulembe guno namba 1 omusajja yenna n'osanga omwana amaze senior 6 nga talinyanga ku taxi talinyanga ku boda tamanyina mu paaka kati omwana yagenda competing atya mu nsi okolinya taxi ya kyekigero mu fulo wa kambuze okujjako ng'ogera bwana amala okusoma okujjako nga bwana amala okusoma ogenda mu emmotoka tadda mu live ya bulijjo neda sokoleke omwana okulinya taxi ogenda mu paaka kigenda mu fulo ntwe mu buufu anti kati nkyakugira SB4 olwalero weevuga naye singa emmotoka evaawo
olina system gye wayitamu paka ng'ofunye ki lwaki evaawo olina okukola nnyo nkyako obulamu life is not a straight path era kyova tulina obuzibu bw'abagagga abali ku rise and rise okay kyabulabe nnyo bw'otuba tofuna nkose ne ziggwawo kyabulabe era otuuka n'oba detached from society nga tokyamanyi muntu wa bulijjo abeera waatya okusurvivinga omuntu akubya nagamba era bw'obanga oyamba omuntu muyambe nga bw'akugambye oli bwagga nti nze njagala emitwalo 2 genda kulya muwe emitwalo tomuwa mmere naye ate mulimu abantu ng'okusaba bakufuula bizinensi bwe bali buli kintu kyakasa kifuuka mu money value nga wategeera nti SB fine mu 5 ayagala omuweeka emitwalo 4 gw'osigazi gumu ate nga ye ku akawunti alina ngenda kijjako naye kansoke malirize kiri tulinawo abagagga abali detached from the society batya kati nze SB4 nvuga emmotoka yange ningenda ku kkubo nensanga asiika emmamba nentuula ngabo wantwala wali waggulu wali ku bunyama bwa ne tupaakinga ne tubuuza ku bantu ne batukubira kajjambo ne tulya ku bunyama omuntu oyo gw'ogulako emmamba tanoonya bugagga anoonya survival kubeezaawo baki baana be namba ekyokubiri nsinywa mwenge nawe tonywa mwenge niyo oyina okubeera abantu abo we bali kubanga wewali ddiiro kati gwe bw'oneefulayikira sikyova buli mugagga ayina bakadeyideyi abamubeerako abagendeyi ne bakopa ki naye ate mumanyi disadvantages of bagita communication biki kubanga information tofunye first hand kati gwe fisawo obudde vuga emmotoka yogenda batunda emmamba moka gipakingi na walako jangu otambula ogaye bampe emmamba ya 3 ne buchayi gwe tuula olyako bufyobu ogaye bannaye namwe babaweeko kati abantu bajja kugamba bannange webale nnyo mukama akuwa omukisa nabagamba fe abakkiriza mu bayibuli whatever shall be bound on earth and so in heaven abantu be bakuwa diguli gy'olina be bagikuggyako ayogera nga ataasoma okategedde oyo musajja sireti yasoma singa si musiru nnyo bamaze okukuggyako ki diguli ate bagamba naye omusajja oyo ayogera singa yali yasoma nga bagamba muzeeyi magala okay baga omusajja mugezi ayinza kuba yasoma akola ki alimba kati mu society bw'oba abantu olina okusigala ng'oli touched ku bantu kuba no one can guarantee nti aliba mugagga obulamu bwe bwonna before tusobola okuva wano nenva ku live kuno nga nazzeeyo dda mu bunafu obusembayo ekyo kibeerawo kati lwaki era nabagaa the best investment gy'oyinza okukola kuinvestinga mu bantu SB4 ne bwe mba sikuyambangako naye ng'ondaba ennyina bennyamba okay wano bwasa yasanyalalamu doni kuisina mitamu milioni 10 okay zali 10 zali milioni 4 okay atano kati mama fino olwaleero ku bantu bayambye bwasanyalalamu waliwo abantu baba bamulabye ayina omutima okukola ki lwakuba nti abantu okuyamba bakufuula investment okay SB4 gwe kikuluma kati abantu abalina omutima ogw'eddala bamenyeka nnyo mu nsi muno okay kati fairness tekola mu nsi bw'oba oyamba don't make it an investment nti bw'oyamba ku bantu abazi bayamba kuba alina ekizibu kimu nti otuukesa nomamanya nti oyayamba kalina bagifulanga otandika okukuyuzinga nakukoza amasimu genfuna twalewo mama fina zenampayo milioni 5 twalewo mama fina nga ye kati ekyo kyamugattako asobola nokugamba nti ntwalawo banampa tugabanire wakati nomusa oli shuwa oli nti agenda kuwa anti kyembuuza what do you offer on the table okay kubanze olwali kyenkugamba nabaga tulina type z'emikwano gya mirundi ng'esatu wena namba 1 waliwo kubayita hiira nga ye bw'onyumyako naye niba talaba kyali kyakuwadde olyangu okakkanyi n'essanyu lijja tokoze eki togenderedde tulinawo abayamba nga ye tolina kyomuyamba naye nga gobwofuna ekizibu abeerawo nononya n'opportunity owoli muyambi yaneekola ki nebula okategedde ninaabeerawo awo n'ogamba banze ndimuyambako ddi oyo mukwano wakubiri ne tubaawo n'emikwano egifiiriza
nga anonye SB4 mufiriza ntya bebo bolaba nga bakifiriza wala kola mukolo nga kifiriza aba kanchireke kati owokuna waliwo omuntu akusabira nga tomanyi nga era ye nga omuntu oyo nga akwagala nga tomwana budde era kyengamba abaana abawala abaliyo mwenna mwatondebwa kwagala buli ba princess muyina kwagalibwa noonya muntu akwagala omwana omwatagwa mulaavu okay gwe noonya musajja akwagala ne bwana abatayina ssente ojja kugejja anti abaana tebagala basajja baavu kati mbadde nkyabajjira oli awo noonya musajja agenda kukumalisa okay kyokka abakwagala tobaagala kati appetite is direct proportional to kwagala okay kati omusajja gwofunye takwagala kyokka otoyagala omale kati ate abantu abamu tebamanyi nti n'amanyi g'ekisajja bagaloga bato okay okategedde kamada kati oli awo olina omukazi ewaka naye nga bw'ogendako ebbali oba kalaso bw'ojja ewaka nebikola ki ebigaana kati abakazi abamu bali spiritually in captivity bawasibwa dda mu nsi ey'emyoyo gwe bw'ofunanga omuntu gw'oyagadde fuba nnyo okulaba nti omukolako research okumanya nti omuntu ono kituufu gwe nyina ozzaalamu abaana bange nabagamba wali weetegerezanga nnyo nazaalawo tebaakawulira era okuwasa omukazi atalina maama we kaya ate omukazi omulala omulungi okuwasa yakulya ku jjajjaawe yakwera wa jjajja bamanyi okukola emirimu abo era abamanyi engero kubanga atamanyi engero tamanyi nsi bwetambula baba balimi alima ekijanjalo naye eddagala era okusanga amanyimanyi ku budagaladagala obukola ki obutandikirwako kati mu nsi mwe tutambulya muno making sure nti omanyi gyova nga tena bakunoonya kkubo likola ki likutwala babuliddawo mu transition bayawo batutawaanya era genderera nnyo nakatukembadde ensomesaako ennaku zino nabagambye tulina abantu ababonaabona ba mirundi egi tulina ababonaabona nga sitaani yababonyaabonya bogo bayitanga sitaani tujja sitamazinga bwekityo tulina ababonaabona katonda yababonyaabonya naye yamuteeka wakubonya andi katonda akubonyaabonya SB4 katonda ayinza okugamba kati kambeko ekintu kyebasomesa okimanyi nti n'omusumba atuuka okuyitibwako ne kuyitako your calling expires era tulina example gye mulowoozaako essaawa zino otuuka n'oba nga you undermine your early achievement nga byoyogera nga babateeka wali babiri bali bantu baki banjawulo ekyokubiri katonda babonyaabonya ayinza okuba ayagala ove mu bino byokola ogende mu birala naye nga gwe wakanyi ogamba nze ate munange kati nze namanyira bino byenyina okukola bimu nakubonereza obujeemu katuyina abantu ababonaabona nga bakwatibwamu babbibwako omukisa SB4 badde okimanyi nti waliwo abantu nga natural bomukisa gyebali nga kubira nagamba SB4 njagala onyambiseeyo emiliyoni n'ogifuna wadde okanye bukanyi muyamba gyebali kati nze kambanyumizeeko akaboozi naye nedda emboozi eno kanjireke tuginyumye nga tuwumbawo tulina binyonyi gweyo nze nakwanako omuwala kati bwe nakwana omuwala oyo nankubira essimu ngaagala kujja kunsisinkana nga nyina emitwalo 10 n'egi kekasuwa kati neŋŋuma nga mwagala nnyo nenkola ki neŋŋuma najja nankyalira ewange teyatuukira wakana ogera nemupiikinga kati mba ntuddeawo bingasse gye ntolo jange 10 n'egi olwo emmotoka emuleese njiwaddeko ekyebiri zaali ebiri kitundu mba ndi awo oli nankubeera nga naye nga tukolaganye nnyo nateeka emiliyoni emu mitwalo egi simukyawa akyaliyo neŋŋamba tukolaganye nnyo nateeka emiliyoni emu mitwalo egi
eji etano zile kujjayo nesigaza ya time kati nga nzimba namanyigisha jagala bikira waawo happy light ezze bongo butadde ng'omwana tugenda waka nga tulebe biki kati mba muvuga ku mande mutwale ku taxi ng'oli ankubira ngamba yantirako zaali emitwalo 35 mu myezi yampa $10 nangamba sente ezo gira ng'oli nazo nja kubulya ekyo zikolamu osogera ng'ozikozesaako oki ninja kubulya gw'onaaziwa nakatamumbuliranga yaragamba ziwanze nno kati omuwala kinaye nakwata ezo zenamuwaze nyini 3 kati kikyengezako bagamba there are some people who are themselves a blessing. Okay, omuwala oyo mukyawa namukyawa olina ku namba yo ngenda gikuwa afaanana ate ate kati gosobola omunyankole afaanana osobola omunyankole kakati mbadde nkyabagamba wano omwana yenayina omulenzi ali eyo nkusabira mukama akuwa omukazi ataliko bbanja mukama akuwa omukazi ataliko bbanja kubanga ogenda kulwana nebyotategeeragana nabyo okay waliwo omukazi kati abanyankole balina obulwadde babuyita entiini entiini eyo omukazi nga buli lwomukwatako nabaana yeesiba kati ebanga phobia omukwatako nabaana yeesiba kugamba ate obambu tubinyonyole tutya n'ebintu tugenze nnyo kakasemba tunyuke kati omukyalo oyo mbagenderere waliwo abakyala ng'oswano ng'akwagala toliiwo era nga oba toliwo kakubira amasimu nagamba okwana olyota wafunye ekyokulya biki nga bodde wakalutalo kati waliwo abantu abaliko emyoyo egikola ki egibambala naffe abasajja oyinza okubeera embanno ng'oli musanyufu oba oyinga booti ekikomera ekintu nekikwambala n'otuuka n'oba kanga nobayingira ebisenge naye nga bobeera mubanno muzanya nebyekisiru kati kankunyumize there is a difference between fear and respect. Kati nze waka ndi kagoggo nkuba nze nsobi y'omwana gyakoze nze omukazi wange mugamba nze omukazi watayagala nkuvume ngaliwo abantu tonyiza ngaliwo abantu kuvumirawo bw'oba toyagala nkuvume ngaliwo abantu gwe nawe tonyiza ngaliwo abaki kati nze nyimirize emmotoka mpangulo okufuna n'omumaye n'akuddiza nze nyimirize emmotoka omwana ng'akola eddala emabega ne mmukuba kibooko nenoga embooku nze simulinda mwate ntukanga obusungu bumpeddeko oyinza ogamba kati ku sande njagenda nnyombe n'egundi ali bwakusiriikiriza oluyombo it is just ignited nemu exchange ngawo mangu era embaga enyuma ng'anaagabula yakkusa okulya n'okuyomba n'atakuddamu obuwinzi koopo ye kibanga kubiwazanya na muwala akwagala azanya bwagwa kyabugazi bwati okay kosi bifo bidia toguseza katubawomba obadde mulwadde kyakulwazizza wakinyumirizaako nti ennaku zino abwala bagwa mu butego bwe butyo nakweta baka abasipata bayishije nakuwaka chai blacking out kati kiri bwa myezi ebiri ngoli rubuto wepeza tuwani ate ngo jeko n'ekyo kyokwe kyabawala kati mutugana kitwala kati waliwo n'engeri y'okweliminating abantu before bakudruginga batyo kati singa osangibwa olinamu obulwadde bwo bwe bukutta tebakebe butwanga tebuliimu takategedde okategedde baga yafudde mutima okategedde babikubisa omutima nekifuba nekizimba olwo neruzimba ebigende bisanya noba unconscious kati being unconscious means near death obanga ina babiro dabira ofiira bagamba before postmortem neraga nti yabesa mutima okategedde akantu ako so mwegendereze mukendeza appetite yammwe then omukolo gwoteetabyeko mu kutegeka bitegeka omukolo gwotaasonjako waki osaba emmere toyomba nti bakuwadde ki mmere
bw'oba otambudde nnyo by'otegeera bw'ovaawo ogenda okufuka kyoleseewo tokiddamu kinywa wagula kipya mwegendeze bantu mu ensi yafudde nnyo ebintu ebiri wicked abantu babifunamu essanyu wicked things abantu babifunamu essanyu mugenderere waliwo embeera etali nnungi mu ggwanga but the moment if we don't address it for voice of reason tubuusa abantu waliwo upcoming essaawa zagenda okigwamu olwaleero tonywa kyotategedde toyiga bw'oba yagala kuyiga yigire waka okay mu kampeni jakanywera ewaka then bw'owuliramu ekitateredde bulungi genda mu ddwaliro obadde ofudde nabadde nfudde nagenzeko ecupa nnya naye nga kiki balaba mu ddwaliro ate bo puresha alusa ninzinga obulamu bukolaki nga bugenda mpulira sisobola kuyimirira ebigere sibiwulira so mu mbeera gye ttambuliramu mwegendereze naye muno mumanye obuvo bwammwe marriage is a bigger institution wetugamba gyogerako kati tebiggwa buli muntu kyakolerera ali wano ku nsi alaba vidiyo eno akolerera kuba mu bufumbo bwe tutaba tubuterezezza bwe munaamu akati bakolere paati tutugere mu details tulina obudde bwaffe nabagamba bwe mukoowa nnyo temujja kufuna ssanyu mu nsi muno okay get time to think for others Quest before media tugusa ensonga abadde Mr. Jonathan Timani serious ndino abantu bangi abantu bawaga tujafunayo call nako tufunayo ka meeting tuyita Timani serious tujafunayo nako laba isi before tuyenze meeting yane being unserious is the only way to go tosobola kuloga bannongo lyani serious tosobola kusiranya ngo lyani serious kubanga you create your own happiness yana bali ya kapisone kano utalwa Subaru ne Max lwawedde tusobola kuba muno omulemezaako emyaka ebiri ne bwe bakapa n'ogifunza bwoti mu kasonda n'ogifunza mu kasonda kasitemanya nti ekisenge ekiweddeyo ekkuba erikola wooli kati singa olutalo lwawedde singa nafunye obuzibu bandigaye ba Subaru olutalo lwawedde bw'oba yakakutwala foloyo gitwale. By the way, Subi Queen byamutuuseko mukazi wattu tali mu mbeera nnungi naye mukama amusaasira amuwe second chance akomewo ateekewo layini naye ng'olutalo lwa ekyofu kyabadde kitya tujja tulina kutuukayo ku ground tuwa information gyetutegeera tali mu mbeera nnungi mukama amusuusa amuwe second chance akyali myaka eginyumirwa obulamu alina kasente wakyavaawo kati alindemu nawedde nti ate mbamuyingiridde waka so mu mbeera gye tutambuliramu mukama bwakuwanga ssente va mu bantu abantu baviire wali mulema tebaweterawo ngalo esi bifo mukama bwakuwa ssente zikutwala emuyenga buziga luddawa genda obeereyo wali olabyeko esabe buziga teri tobisangayo neno gyensulo teri so mu mbeera gye tubeeramu yonna negali eyo ewakiso Hello, because mi familia tuguse ensonga tutaka bakasente abaziwa Adisanis bali akumukwana akedi akwita kalondo wa beddings masuka blankets duvet covers mattress covers byonna babirina wamu ne bannaffe batamale Adisanis bagula n'okutunda ebintu bikozeeko bekyali mu mbeera nnungi ebya office balina office chairs office tables balina ebitanda sofa sets wardrobes TVs fridge byonna babirina tekyali mu mbeera nnungi babisa batamale Adisanis awena tete basangibwa wamu ne bannaffe abakwera kanana abo mouthwash kanana maonyawo nana abo mouthwash yes. Obona bona wangu tabanyiza n'endwadde zakama kano kava makaswa kabi amanyogo gaguba amanyo otikayo ekyo kunywa ekinyogoga oba ekyocha nga kunyenyera senyasa kanana abo mouthwash ojja basanga mu pharmacy n'endwadde shops ezikuli okumbi basajja twetereze n'abaana obwala mwetereze kasenyese natural take it few omuntu okugamba nti owunya akamwa it's a compliment anti wewe solo kigambo omuntu naye anti ulira tukitwala abakuyamba kukyusa mbeerayo naye n'abasawo abasawo bano baga tuli obutungulo obubisi kazizaga manyala nkira n'ensasala katungulu n'onyanya nenda naye amagezi gemba waako nzemba amagezi galiroko funayo obudde funa akati kakayiseyisi senyisa kati osobola okusokola ki then ekyokulala temukozesa ddagala lyamanyo liwooma
bakozesa erikaawa ebikaawa erimu ka minti naye babagaliriri womerera ekyokulala funayo agundi amazzi g'omunnyo amazzi agamugoma n'omunnyo isayisaako mu kamwa obulungi kwefaako ekyebbeeyi bakikuma na bbeeyi okitegedde n'olwensonga eyo mbere bulungi mweraba Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze n'enkuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasanyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators tv sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale and Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite shell ne mukono okulira na resort hotel kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 ne noti 774 95 Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibajje by'omulembe. Tamale and Sons, your business solution.